Ensonga lwaki nakola awards zino natula wansi nendaba abazungu balina ekintu kye bakola oluyimba lukuba platinum lukuba streams number of streams balina accolade gyawa gyafuna ena accolade gye bamuwa ndi Jay-Z oluyimba lwe lwakubye streams bweziti ne bamuwa ekitunga ekyo so nentula wansi ne ngamba entertainment yaffe ebulamu amaanyi ebulamu abantu okulowooza nti teri abalaba so I became the big brother. The big brother is now watching. Nkole ndongo tusiime then the fans decide also kitegeera so nakola award eno okwagala okulowooza abantu nti waliwo abalaba mu bye bakola kubanga gestation period ya Music FM ngawe nakyogedde tituyimba emyezi 2 myezi 3 ngendo ngeweddeko awards za mwaka kintu kigenda otuuka omwaka nga Shakira teri amujjukira nga Mukabya Junior teri amumanyi okitegeera nga brand kibezi nizo kubuza wakafuna awards meka nenga waliwo season wakubiranga nanga nti brand kibenza akubye ngoje ku kale biri ebyamawulire ebyakugwa nti wakola ki so ngoje kecho ne waliwo period we yakubira naye at the end of the day you have something to show Jawali tuina baganda bafe babaza balusukulwa seminti and they have nothing to show mu bisenge byabwe nti nabo bayimbi in case ngojeke kya music kyokka tewaiche balaga igogendo okusoma ekikufula nti wasoma ye certificate gyovayo nayo kivula abana abamu bafera nayambala graduation gown okulaga abana benti nasoma naye bate yamalako naye bayafuna zi retake yamba twanguiza bayimbi nti nyimba myezi 2 bano bali eni skin kuba endongoyo tujisiime tukuwe ogaye ndi bannaye nabakuba mbabisanya simaya na okitegeera so nasinzira ku ekyo nendowooza nti nokwongera okuzukusa tiimu zaffe because team zebase abayimbi balowooza no man is an island we need people to promote our works. No man is an island. Ayogedde saba government bannange my platform zino tuzifuna bisewe embeera nze ngamaliriza nganze saba government mukulu ayina kyayogedde ekintu challenges nti abasinze okulonda beebwere so mbadde nsaba government ebintu bino bitugasa era kyemayi government mutwagaliza tugende maaso ng'abayimbi bannaye OTT alayika yavaawo naye bamujjawo naye nga data bane tumugondere mu mbeera ya data kubanga newenkuba okubannanga abali ebero batugamba nti bo data waabwe beyagala bweyagazi so ate nga government ekya data nakyo erina mu control so data aleme kuddukanga binyeebwa banga mberenge data tusaba embeera ya data mutukkirize bannaye tweyagala tumulembe gw'abavubuka ogwa mu data teyaliiwo ne guno ogwaffe twagala data so government neeti eyo mugite tweyanza Shakira agenda kujja anagula buloti ne kodi aninza ino muleta kodi ino kubatinta nza ino muleta na ino mutegula sasa mutegula thanks for loving our music Shakira we have a brand new tune it's called Locomont ne gundi Maulana and Rain era twafuna akabenjaawo yali Saturday twali tuvayiganga twafuna akabenja kamaanyi era omuyimbi tali bulungi tanaba terera tasobola kwogera kifuba kimuluma naye nga mwewale kwagala music waffe mwewale streaminga music waffe Uganda music yenna mwewale zibamutamani expert mukulu tamino owa Samacheyo jangu sebo Samacheyo festival okay ngenda kwebaza awards neno kubeera nga zitadde tofaali ku entertainment industry Uganda era nyongera okukunga awards endala bannange muyigire ku zino awards okulaba nga embeera namwe mukitambuza okubanga muli legit anyways okusookera ddala ngenda kwogera ku bayimbi Mr. Tinta okoze omulimu gw'amaanyi okupromotinga music industry Uganda era tukwebaza
wamu n'Essential Properties okubeera ng'esponsoringa ebivulo ebyenjawulo tulaba ebivulo bingi byo nebyo bitalodooza limu mwamulemu bingi. Mwakoze mutya okuwangula award eno okusookera ddala ngenda kwebaza bannayuganda abali e South Africa. Abannayuganda bangi nja kusookera ddala ku Mukabya Junior, nebaze Mackay's Production, wenvaawo ngende nebaze ku bannamakaka Dondada, nebaze ku basajja nga MC Lago amaanyi g'ekiro n'abantu ab'enjawulo abasobodde okubeerawo wamu ne ttiimu ya Statute Awards wali eri South Africa. Babi nabo bataddemu amaanyi okulaba nga Mukabya Junior nawadi agitwala because abadde deserving. Akoze music mungi, video gya production kiriya, mwansabanga production nemugamba olimba balina oddu masteringire USA. Mukama wange kinakola nentita ku table yo nenteekamu tiketi omuyimbi nemutwale South Africa Khalifa Aganaga eba shootinga video. So this time round tufunye accolade eno. Big up to everybody who has supported us. Yeah man. Okay. Team Mukabya bwoti wagamye ngawe nabagambye nga tumaliriza abantu abasinze okulonda abayimbi bano bava bweru wa Uganda. Ekyo kitegeeza ki nti tukyayina platform nene nnyo ddala e Bulaaya, tukyasobola okufuna amaanyi kuba ye wali ssente. Yes, kirungi okubeera mu circles zino ze tulimu nti Uganda okuba ekatosi ku mwalo okubawa naye okweyongerako ssente ddala mu endorsement ne streams kikola nnyo okubeera nga weeyongerako. So nze nganze ngenda kwewaayo okubeera nga tugaziya boda za music waffe. Music waffe aleme koma Kampala, music waffe aleme koma mu bakyali baffe abatumanyi, music waffe aleme koma mu Uganda mukka, ne Bulaaya batutegeere, ne mu Africa tufune mark. Juzi Eddie Kenzo yakola Eddie Kenzo Festival naye idea yajija ku harmonize. Bali US nagandi ne wachye tukola festivals zaffe nga tulaba ba Wizkid bani we bakola tubere yes Rubaya ajja luvanyuma katugende mbebaza. Thank you so much and njagala tutambule fena nga spirit yo kuyamba abayimbi tugitandise nsaba tuleme jizikiza. Tetutunulira abayimbi bokka but anyone ali mu entertainment, waliwo producers, waliwo tiktokers, waliwo influencers, bishegera abantu bangi nnyo abali mu industry eno bebatalaba but they matter because ba bloggers we bali waliwo ba fans abo bonna teri abafaako. So it is high time century nemulowooza ku bantu ngaabo and I think mukikola bulungi nnyo wekijja ku celebrity. Thank you so much. Era mwebale kuteekamu mbeera ku making sure nti kigwa. Essential oye. Bale mutudde mwe tujja bale kandirako. Essential oye. Essential oye. Weewaawo. So tweyanzege nga maliriza 20% twagitereddewo yono ku kyategese. Omuntu yenna najja ne kodi ya Tinta kwa awadi zile no bakozesa erinnya lya award. Erinnya lya award ebyo manyo bulungi. So n'olwekyo 20% celebrity village eri okoli tiktoker okoli kibali mujje tufune ettaka mwe bali nnyo marketing manager yono amanya kanze Sulaiman Kalinda nali DJ era njali nakekyo bebe bale abasencha basinga okumanya ze marketing manager wa Central Property. Ekigamba award kino kintu kitono mukuwulira mukwogera naye kyekisigalawo eno awadi gyolaba kyekisigalawo mu byafaayo byonna ojja kuyimba okuuka ejjembe nze muzanganda Akimu naye nga wakuba ebyalo n'okuba amasaza naye nga tolina kintu kino. Akantu kano katono nnyo mu saizi ne mu ndabika naye ke kantu omuli kwakuwa respect nti olina kyokozeewo era akalaga omulimu gwokoze nti gusiimibwa. Neebaza awards zino okutuweebwa kampuni nyingi ezikola byetukola sife tusoose ababikola bangi nnyo era sife batwatandikawo ekyokutunda ettaka era sife bagalanda b'ettaka naye oli wavaayo n'akusiima n'akuwa awaadi ekyo kintu kinene tetuyisobola kiyisa mu maaso era mukama wange tukusuubiza nekintu kyokoze nga ffe twogera abasenkyale on behalf of kampuni yonna tugenda kuddukira buli kinaaba kituuseewo era tunoonyeeko mukama wange tugaba amataka olwaleero tuwa ettaka eryoweereera abantu
ekintu nga kino nawe bandiise omugaati mweveemu ettaka oba osudde ekintu kino n'okireeta ku meeza mukama wange toyanze kulwawaadi eno si kuba nti twakwalese nemeka tetwaguliridde naye naffe twesanze tufunye awaadi eno tuzigamba bazigula buguzi bale tulina 10 kyetwamuwadde era n'okujja natukubidde masimu muliwa netugezaako mugantu tuno naye nga tunakola ki kutuuka kama tuyanze okutulowoozaako nga kampuni njagala kwebaza team Shakira because sirwa kuba nti yawangudde naye be bantu abamu bemanyi nti bali real baddala boogera amazima nasooka omumanya palaso we yamuleeta naye mu awards zino eno be bantu abamu be nalabye nti bali very serious because akantu kayinza okubeera katono naye nga kalina kyamaanyi kyekwongera ku CV yo oba kalina we kasobola okutuusa kitegeera so abantu badisrespectinga awards zino eno oba badisrespectinga accolades zino because balowooza nti it's just Uganda. My brother kintu kino kigenda tuuka kifuuka international ng'ogyetaaga ogiraga nti wagiwangula ogyetaaga ogiraga nti bannaye gye mwewaanisa njirina ewaka. So for team Shakira mwebale okuteekamu amaanyi and sina birala byakwogera mpozi nga mulina ebyokwogera naye nga mbebazi. Thank you so much. Shakira oi Shakira oi naffe tuli basanyufu kulaba nga omuyimbi waffe awangudde awaadi eno neera tusaba Katonda twongere okuwangula ebisingako awo sebo toyanza okay yasobodde okubeera nga naye akikola and it's a pleasure having you with team ye twalibadde tuli basanyufu nga waali naye tiimu ye weeri oza kiba kiggwa mwebali nnyo mwebalire ddala making sure nti tufuna ku bifaananyi bye ng'agirina kagamba oba wayogedde ddala omanyi nze nabagamba omuyimbi data fresh atandise mwaka guno yatandise okulaba ebibala ate omwaka ogujja bingi nina kolabo nyingi okuva ebweru Nigeria nina wane Uganda nyingi ezimu zifulumye bingi byekyaleeta inshallah webale Tinta mwebaza nnyo bannange akubye music wa junior okuva weyatandika nga simusabye tangambe nti mpowadde olukumi wadde ekikumi nebaza nnyo twasapotize mukaya junior music tiimu mugira abasama kyeyo festival tubayise mwenna tujja kubayita n'awards y'amaanyi bigga. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo